Mukafube w'okukwatirako bu business obutonotono okulaba nga nabo bukula Gavumenti yakutandika okukwatirako ababuddukanya okulaba nga bafuna certificate okuva mu kitongole ekikakasa omutindo mu ggwanga lyattu Uganda ekya Uganda National Bureau of Standards Unbs mu bufunze. Bino nno bikakasidwa Minisita wa Microfinance Haji Haruna Kyerune Kasolo wabadde asinkanya abakyala mu bitundu by'e Kawempe. Omukolo Minisita wa Microfinance Haji Haruna Kyerune Kasolo wasinkanidde abakyala beegattira mu kibiina kya Kawempe Tula Women Traders Umbrella gubadde ku kisaawe ky'e Kawempe nga gugendereddwamu okulaga bye bakola. Minisita Kasolo awabudde abakyala bano ku byamaguzi bye bakola okusookanga okubinoonyerezaako naddala ku nsonga z'obutale. Muleme kukola bintu lwa kinyumo. Tewali nsonga lwaki ogamba nti nze nja kukola ngenda kutunga ensawo. Ensawo ezo sente zizikola capital wali naye waliwo abagula. Omukolo gwetabiddwako ne Minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda abakulembeze mu Kawempe n'aba NRM nga ssentebe w'ekibiina kino Margaret Tusime alaze bye batuuse mu myaka 4. Tetuteewola mbamanelenda lwa bibiina bino ebyegattira awamu ebya Kawempe Union. Abakyala muliwo abawona bamanelenda. Ekyo kiraga nti tulina omusingi n'eddala ate kwe tuli kati. Hajati Misa asabye abakyala okuyigiriza abaana baabwe bye bakola kibayamba okukula nga batetenkanya n'asuubiza n'okubawa omusomo okwongera okubabangula mu byenfuna. Nga bwagambye tikyokola n'omwana w'ekikole ki kimuyigirize. Omukyala oyo yaliwo ayigiriza omwana emiti era muguzeeko emiti. Omwana muto wa pifo naye asobodde nga nti emiti oba muzzukulu oba mwana naye ng'ate amutadde naye mu kumutendeka. Oluvannyuma babaddewo okulambula emidaala nga baminisita bombi basiimye omutindo ogwoleseddwa. Abakyala bano beeguzeeko ensawo. Nagulako era ensawo mwolesa ogumu naye we nagenda mu kabineti minisita munange nanga nti Hajati gikole ki jingulireyo. Kitegeeza ebintu byaffe birungi. Byaffe birungi nnyo tukyasobola okubitambuza. Bo bannamateeka mu kibiina mwe beegattira mu ggwanga ki Uganda Law Society bategese olunaku lwe batuumye Pro Bono Day abantu mwe bafunidde obuweereza ku bwereere. Omukolo guno guyindidde ku Railway Grounds mu Kampala gutandise na kukomba okwetabiddwamu bannamateeka n'abakozi b'essiga eddamuzi nga bakulembeddwamu bandi ya poliisi. Kino kiddiridde Administrator General avunaanyizibwa ku bintu by'abafu Charles Kasibayo okutegeeza ng'emisango 5,000 gye bafuna 2,000 gya famire n'abooluganda abakayanira ebyobugagga by'abagenzi. So with our stakeholders engagements, we hope that the family conflicts will reduce. Agamba nti bangi ku bannayuganda tebamanyi kuwandiika biraamo ekiviiriddeko emivuyo ku ttaka n'enkaayana ku bintu by'abagenzi okweyongera. Around 90% die intestate. They don't leave a will, a valid will. Amyuka omuwabuzi wa gavumenti ku nsonga z'amateeka muyite Solicitor General Pius Bilbonaha asoomozezza bannamateeka okwongera okusomesa abantu ku mateeka g'ebyobusika okusobola okugonjoola enjawukana mu famire ezeeyongedde. This is one of the ways that we as a profession can give back to the society that has heavily invested in us. Martin Asingwire amyuka President wa Uganda Law Society ategeeza nti kino bakikoze okujaguza emyaka 14 Uganda Law Society ng'egaba obuweereza bw'amateeka ku bwereere. Unlike the popular belief that pro bono means giving free services, pro bono is more of giving back in appreciating that this is a society in which we have all grown. Ye Bernard Owundo asabye bannayuganda okwetanira okuwandiika ebiraamo babitereke mu bannamateeka okusobola okendeeza ku ndooliito ezeeyongedde olw'abantu abakayanira ebyobusika. Era tubasaba mukozese omukisa guno mubenga babawa legal services olwaleero. Sharifu Sebunya ne Jovan Kibirige be bakusakidde eggwiro eno. Webali eddala munaffe bwe tutambula mugabuutikidde ngenda kuddamu mpumulemu nkomewo n'ekitundu ekinaasembayo mwe muli akanyomero kaffe ak'ensi 5 y'abakirimaanyi tokasubwa.